Allah bajja mu mbuto za bamaama bammwe nga temulina kye mukola kye mumanyi. Ovayo nga tosobola, tolina kyomanyi wadde, otandika mpola mpola okujjako ebimu ku byamagero abamu ku baayogera abasatu. Waliwo ekyafaayo ekyajja mu Bukhari, mujjukira ekya Jurayj, omwana oyo yayogera omuto, ne Nabbi Isa naye yayogera ng'akyali mu kibaya. Waliwo n'ekyafaayo ky'omwana omulala yayogera, maama we yali amuyonsa, maama we n'asaba Allah, omanyi maama, Allah yakola maama oyo edduwa yonna ennungi aba agyagaliza mwana we. Maama ono bwe yalaba omuntu yali ayitawo ng'amulabikidde bulungi n'agamba nsaba Allah omwana wange abeere ng'oyo. Omwana n'ayogera n'amugamba nedda, nsaba Allah nneme kubanga oyo. Kyo nakyo kyafaayo kyajjira mu makubo agamu kinywevu, be baana abasatu abaayogera. Ebitemu bireeta bana. Oba yayitawo ku kyafaayo ekyo ng'ali awo bambi misikini. Maama n'agamba nsaba Allah omwana wange tabanga oyo. Omwana n'agamba nsaba Allah anfuule ng'oyo. Kati abo baana bameka? Basatu. Owookuna ayogerwa lwaki teyajjira mu hadithi amanyi bagamba yali akuliriddeko teyayogerera mu kibaya. Ono mujjukira ekiwonko mwe baali basudde abantu Suratul Buruj, ky'omuvubuka oli kabaka gwe yakuma omuliro ne babasuulayo Suratul Buruj. Mukimanyi bulungi ekyafaayo ekyo. Kati ono yali akuliriddemukko, naye bano bo baali bakyali mu kibaya nga bakyali wansi ddala ne bakola ki? Ne boogera. Kati omwana aveeyo nga talina kyasobola kola ki? Talina kyasobola okujjako ebyamagero ng'ebyo Allah byaleetera abaddu. Naye ffenna tuva mu mbuto z'abamaama baffe nga tewali. Bakuyigiriza buyigiriza, n'otandika oluusi ebigambo kubipangira opangizi ng'oyogera tebitegeerekeka nga bakusekera busekerezi, ne baseka nga tewali ategeera by'oyogera naye nga gw'oyogera. Bw'otyo nga obwana bwe mubulaba akato ne kabuukabuuka ne koogera nga tewali akategeera, ne batandika mpola mpola mata ewe bityo. Iyo gye tukola ki? Gye tuva. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Eno faida nayo tugitwale mu kulera abaana. Abaana abato kirungi okubaweweetako n'omuweetako mu mutwe n'omusitulako konna bibamulabako mu hadithi entuufu ng'asitudde Hasan era mutadde wano ku kibegabega, obasitulamu oluusi okumubuusaamu n'omukyusaamu n'oyogera naye ebigambo ebiki? Ebigambo by'oyogera byanguya omwana okwogera. Oluusi omwana okulwawo okwogera kiva waawangaalira obukambwe obubaawo. Osanga azze wa maama, sembera genda. Talina mboozi gy'ayogera naye omwana munyumize empola abitegeera, ogende ng'omunyonyola no kyayi. Eno kino kikopo. Yogera naye omwana ono mukuzi. Kuba oluusi ajja gy'oli bambi ng'akola ki? Kati abaana okwogera amangu obulungi oluusi kiva bwe bakulira. Era bw'aba alinawo baana banne oluusi bwe bakwatagana olaba ng'ayogedde mangu. Ne bw'abeera n'abakulu nga bonna bamweggyako, bw'ajjeewo ono ali ku kati era amasimu gajja. Ajjeewo amaama ali ku WhatsApp, agenda okugendako ewa taata, ate ali ku Facebook. Kati bambi naddaawo ne mu buddole bwe ne yeegiraagiramu nga bonna tewali amukola ki? Kibi omwana oyogera naye bino ebintu obimuyigiriza. Ate kirungi okubimuyigiriza mu lulimi olutuufu, ate omuyigiriza naye mu lwakyama lw'aba ayogera. Ojja kyamya olulimi, oyogerera ddala ekituufu, kigenda kimukola ki? Akiyiga mpola mpola. Kati bino ebitandikirwako omwana kyetaaga abiyige. Oba ogenda okulya mugeyi gamba bw'oti, asobola okukola ki? Ate bw'akikwatawo oluusi atuuka n'okukujjukiza. N'owange ne bw'oyasimula n'otagamba alhamdulillah kato ddala, naye kano kayinza okukujjukiza nga gobadde oba weerabidde oba kalina okukujjukiza nti boogera we bati. Oba ne oba otandise okulya oluusi ne kawulya nga togize bisimillah, kalina okukutereeza. Lwaki olya tokoze ki? Kati kiba kirungi abaana abo omusika ebimu ebyo n'obimukola ki? N'obimuteekamu mu myamu mu butaawo, tomugoba. Genda. Osadde abamu bakirina ekyo nga talinawo gundi eyo naki. Nabbi yakikozesanga nnyo, bambi yabusitulangako. Hadithi Imam al-Bukhari yazireeta mu kitabo kye Al-Adabu al-Mufrad. Ati ng'alaga omuntu bw'alina okweyisa adabu.
kitabe kiba kita adabul mufrad kanaleeta omulyango ogwo nabbi nga atuuza ku bwana obwo ku kibegabegala kasula rasulullah kati olwo bani wabanga omubaka asinga bonna abaddu bwatyo bweyisanga n'akasitulako naye bino ffe tubeeraawo genda kaiza n'okunfikira genda seetendeza wana ffe tulina mwezi embeera olusi nnungi tubusika ekisinga okuba ekirungi eyo gye twava allah gye yatujja eyo subhanahu wa ta'ala kyetugambye nti abantu bano abakola zino mmeeri ki tutenderezaani allah so siga nti bazungu betutendereza simanya bakola zuumu bakola kinedda matendo gani allah yabatonda n'abawa kutegeera okwo okusobola okukola ebintu ebifaanako bwe bityo kati allah yatulaga nti bwetutunulira eryato eryo ngeri yetambulira ku mazzi obunene bwayo era amaato gabeera manene oluusi ezo emmeeri ebidyeri ne bateekako emmotoka abantu ne bagenda mu mmeeri ne bateekayo n'obuliri gye beebaka bali omwo bonna bali ku mazzi emmeeri nekola ki netambula allah yaleeta empewo ne bategeera nti kati bwe tuba tuvuga etudde bwe tuti wariyaahu allah zayogeddeko mu aya eyo tuba tulina kudda ezo empewo singa allah yafuula ennyanja nga tetebenkera baalitambuliddeko nga mayengo gokka ne allah yagigonza n'abagondeza amazzi ago bwogala bagagayanja aganene ne bagamba batadde gundi ki baziyita batya zibatikka ku mmeeri konteina konteina zibataddeko emmeeri yajjidde konteina 10 yajjiddeko bwekiti ng'olaba nzito naye nga zonna zakoze zajjiddeko n'etambulira ku mazzi okwo walfulk allati tajri fi lbahari bima yanfau nnas allah yagondeza n'abawo ensi n'agibagondeza bw'atyo empewo gyaleeta nga yakigero abantu batambulire ku nsi ye batambulire ne ku mazzi naye allah agamba ebyo byonna abikola mu aya eddako wansi nga allah amaze okutulaga ebimu ku byakola n'agamba nti wa mina nnasi man yattakhidhu min duni llahi andada ebyo byonna allah byakola eri abantu abasinza ate bitali allah abakolera ebyo byonna n'omulaba nga alina amatu allah yagamuwa alina buli kimu kyonna enjala azirina allah yabimuwa ate neyebaza lubaale bweza n'ebirala aya yajja okwewuunya abantu embeera zaabwe zeewuunyisa wa mina nnasi man yattakhidhu walillahi alhamdu si bonna eri abantu nga balungi nga bo bali kuki kiva allah gamba wa mina nnasi n'abamu ku bantu basinza ebitali allah naye nga allah abakoledde buli kimu yamujja gye yamujja yonna eyo gye tulabye mu buto mbeera ze wayitamu okuze allah be yakuteerawo n'ensi gye yatuteerawo senga yali eyuuguuma nga tewali butebenkevu twaligiwangaliddeko tutya senga allah amatu gaffe yagateeka eno ku bugere twalibadde tutya olw'okuwulira omala kusitula kigere twalikoze tutya senga allah yatutonda nga ebigere biggwerera ku ngatto ze twakayambala n'essapatu twalibikoze nga tutya naye yabituteekaku n'oyambala engatto ne ziggwerera kigere nga kyokwekiri tusaba allah atuteeke mu bantu ababitegeera nga tukyali wano kwe kwesiima ab'ebitiibwa fumiitiriza nnyo ku tawhidi n'osiriikirira tawhidi yeetaaga okusiriikirira allah akitugamba eyo ibaada n'olowooza ku allah byakkoledde kyongera obukkiriza n'okwongera okuddukira eri allah kuba okudduka okujja eri allah ko tudduka tugenda gyali ebirala bwe tubitya tudduka tuvaawo ebiri naye okutya allah twanguwa ne tudduka nga tugenda gyali fafirru ila allah suratu dhariyat allah tugamba mudduke mugende eri allah subhanahu wa ta'ala tuli ku suratu al-fatiha mu salaya mundi ogwedde twagisomamu ne tulaba ensobi ezeetaaga okutereezaamu mu nsoma bwe twakomaawo ndowooza atumaze okugisomamu ne tulaba ezimu ensobi ezikolebwa mu kugisoma era bwe twalabira nti kyabbeeyi ne tugamba omulimu gwe twaleka ffenna gwe tusaana okujjumbira tufuneyo abaana abato tubasomesa essuula eyo wallahi ekyo kinene kyobolese mu nsi omwana oyo buli bw'alisoma essuula eyo nga yagijjaku gwe ofune ki empeera oba allah amuwangaza emyaka 3 eswala buli bw'asoma al-fatiha
twagamba omuntu asobola okusoma al-Fatiha emirundi 4 olunaku ekitono bwabanga mujjumbize asale swale z'etteeka eraka 17 nayongerako qabliya ne ba'diya amaliza asomye al-Fatiha emirundi egiwera 4 kati Allah bwakusasira nga wasomesa omwana bw'ati ajjumbira okusala faradha ne sunna buli bwasoma al-Fatiha gwe n'oba wafa akawunti yokukola ki tufune abaana ffenna ogwo omulimu ne tugukwate omwana omuto al-Fatiha nga agijje kuggwe buli obuwangazi bwali gisoma nga yagijja kuggwe oba naye n'agyongera n'agisomesa omulala gw'osigala gwe yagijjako kola ki gw'omulimu munene nagwogerera nguzeemu gukatiriza nti bana ffenna tulwane tufuneyo kale bwe kiba kiganye Allah ng'akuwadde ezzadde abaana bo al-Fatiha bagijje kuggwe akuba twagamba kati kyetaagisa naffe tuddeyo al-Fatiha naffe tugikole ki naffe tugyetegereze kijja kuba kibi ate omwana ajje kuggwa ensobi buli bwana asomesa ensobi olowooza akawunti y'ensobi yo teerinnye ensobi yazijja kuggwa ezo naffe tuddeyo tusome ki al-Fatiha eyo bulungi bwe kiba kale kiganye ku balala abaana baffe atalina baana olina batoobo lwana al-Fatiha bagijje kuggwe byonna byanaayongerako neemanya al-Fatiha eyo yotteeka erina okuba mu bulamu bw'omusiraamu alina ogisoma buli bwagisoma akawunti yo ng'egejja aga makulu njagala nnyo tugasike ekyevudde nkiddiŋŋana tubeere nakyo insha Allah ffenna tufuneeko ku baana abo atandike ebyo ebintu abiyigire kuggwe baba bagenda okulya bagamba bisimila akijje kuggwe gwoba okimutendeko akaana obutandika obwo kakiyige nti tuba tugenda okulya tugamba nti bisimillah nga yakijja kuggwe buli bwana akikola eno gwe kyatandikako ofuna empeera buli bwalya n'agyogera empeera ku akawunti yo egyo emirimu gye tugenda okuleka ku nsi ne bwofa osigale nga akawunti ye ekola ki egendako yate tegirimu nnyo nakweraga ku nene ng'okwokuzimba emizikiti oli ayinza okuguzimba naye nga talinaako mpeera n'egi anti yaguzimba n'agamba obupande bwonna mubuggyeko mutegeko linnya lyange Alhaji Gundi yaguzimba tewali yamuyambako nga kyayagala era abamu bamanyi baleeta ku bintu by'ofuna okweraga nga wadde wafa naye ng'okyalina omusango gw'okweraga baleeta ebyokulabirako ng'ebyo omuntu azimba omuzikiti ogwo n'abagamba muteekeko akapande buli alikasomako ategeere tuize naguzimba Alhaji kati buli asomako anti wasomako ngeri akawunti y'ebibi ezimba anti bw'ogamba buli asomako akutegeere yegimu ku mirimu egitiisa egyo nno okweraga okwo oli aguzimba muzikiti munene gujjuza abantu naye ng'ekigendererwa yayagala bamutegeere Alhaji era nga yabagamba n'akapande kange nkakola ki waliwo abasajja abataki abo banyiiza abamu baba bakambwe ku bupande bwabwe era ne bayitawo ko nga mwakakyusizza baba bakambwe ne nebuuza obupande obukambwe bwonna buvaawa era nnako gwe mmanyi gwe bajja ne batabukaawo kazima omuzikiti obupande ne tubuleeta ate mbuti bajja n'obukambwe bw'amaanyi ekipande kirina okubaako bategere ffe twaguzimbye kati awo ogw'omulimu guba gweraliikiriza oyinza n'okufa naye n'osigala nga omusango gw'okweraga okyaguzimba tusaba Allah atusaasire atuwe egyo gye tunaafa nga tusigala ebirungi byaffe byeyongera tusaba Allah ffe atusaasire ffenna tulwane okutereeza nniya zino tuzirwanise ntima gino olusi gyagala ogyogerako kyonzirye nkikatiriza yagala okwogerako otuuke ne osooka oyimuka owubire ku bantu ebyo mitima gibyagala naye bitta emirimu tulwane nnyo okulaba nti tugikola ki tugitereeza ab'ebitiibwa kati suratu al-Fatiha gye tuliko mu ssala omusaaze we tuli atuuse ku suratu al-Fatiha twagisomamu ne tulaba mu bufunze katugivuunulemu tetujja givunula mu bugazi ina darusa evunula essuula eyo ngazi ebigambo ebiriko binene mu kugigaziya amakulu gaayo bale amanyamu bawandiika ebitabo by'okugivunula nga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ayina risaala nnungi nga vunula essuula eyo naye mu bufunze aya zino katuziyitemuko tufuneko ku makulu amatonotono tuleme gigaziwa nnyo erina aya 3 n'ekitundu ezisooka nga za Allah kumutendereza
aya kitundu ezisembayo nga zizo za muddu. Esatu ekitundu ezisooka alhamdulillahi rabbil alamin. Ekituufu nti basmala si aya ku ssuula eno kyekigambo ekisinga okuba ekinywevu, wadde nga Qur'an ze tulaba bagiteekako naye bw'osoma obujulizi obutuufu. Naddala hadithi gye twalaba eya Abu Hurayra, nabbi yagamba qala Allah yagamba mu hadithul qudus qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn, essala nagigabanyamu wakati wange ne wakati w'omuddu wange. Allah bw'atugamba fa idha qala al-abdu, omuddu bw'agamba alhamdulillahi rabbil alamin, tiyagamba idha qala bismillahi, kitegeeza al-Fatiha neba ngetandikira ku alhamdulillahi rabbil alamin. Era ne Sheikh Ibn Uthaymin kyekinyonyola bulungi ne Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ne balaga nti erina aya musanvu, aya 3 kitundu za Allah, 3 kitundu za muddu. 3 kitundu eza Allah ze ziriwa okuva ku wetandikira okutuusa wagamba nti iyyaka na'budu, gwe tusinza Allah, ebyo bya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin Allah, arrahmanir rahim Allah, maliki yawmiddin Allah. Iyyaka na'budu kitundu, wa iyyaka nasta'in gwosaba obuyambi Allah akuyambe kikyo kidde eri muddu. N'ebirala ebisatu ebisembayo wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. Kati aya ezisembayo esatu ze ziriwa, tulabe esatu ezisooka eneyokuna tujawuzzaamu sibwe kiri. Kati esatu ezisembayo ze ziriwa era okulaba nti bikwatagana bulungi nti yegamba nti ihdina as-sirata al-mustaqim, eyo aya. Kati ene esembayo bw'osoma Qur'ani bagigatta n'ekituufu erimu bibiri, ng'osaba ekirungi n'okusaba Allah akutaase n'ekibi. Sirata alladhina an'amta alayhim, eyo aya. Ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin, nayo ki aya. Tegerekise bulungi, mukyetegereza oba obikula Qur'ani, eyo aya esembayo gye njawuddemu erimu aya emu, naye bwe manyi mugitekulamu olabanga bwe tugenda ogivuunulamu obulungi. Bino osaba ekirungi then nosaba ne Allah akutaasa ekibi ekisembayo ekkubo lyabo abaabula be yanyiigira. Mu bufuuze mu kugivuunulamu yeeno alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ge matendo amajjuvu aga waggulu, kyawukanako ne almadhu mu lulimi Oluwalabu. Almadhu kuba kuwaana, oluusi oli oyinza okuba talina kyali nono okuba omwagalako kasente n'omuwaana nti mukoledde eggwanga lino era ensi tejja kubeerabira, naye ng'omutima gwo muli omukyawa takola ki. Singa Allah akitugirawo ekisajja nga kyekikuli ku mutima, naye wano kungulu ng'oyogera okola ki. Oluusi olina ebbaasa gy'oyagala omuwaaniriza bw'oti, naye alhamdu kuba kwogera nga ne ku mutima ekiriko kyekyo nti alhamdulillah, matendo ga Allah majjuvu, kubanga Allah atendebwa yennyini amannya ge ga waggulu, ebitendo bye byakola n'ebyo byatugabira. Kati tetuwaaniriza buwaaniriza kungulu, wabula kyekibeera mu mitima gyaffe. Allah ng'atenderezebwa. Yampa eriiso, ayinayo bye yagamma, yakuwa amalusu eri abantu nga amalusu baganoonya, temunabawulirako amalusu nga buli mwezi balina okugula, temunawulirako bamaziga nga talina maziga n'amalusu buli mwezi. Kati gwewebaza Allah n'omutendereza, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi omulezi, alalamin ow'ebitonde byonna. Eyo aya oba osika amakulu nti nange ndimu ebyo ebitonde, kitegeeza neetaaga eri Allah. Gwe baleera abamwetaavu eri oyo amukola ki? Amuleera. Kati Allah mulezi wa bitonde byonna, zimalayika, buli kimu kyonna omulezi waabyo ye Allah, naawe olimu ebyo ebitonde. Kitegeeza ki? Owulira obwavu eri Allah wo, owulira obukendeevu nti Allah wo omwetaaga. Buli bw'osoma essuula eyo ekuleetera kye bayita alhubbu, okwagala Allah. Eyo nno mpagi nnene omusiraamu gy'alina okutambulizaako obukkiriza bwe mu mutima. Mu mpagi za ibaada ez'emitima olina okuba n'okwagala. Kati kuli awo buli bw'osoma al-Fatiha ogamba alhamdulillahi rabbil alamin, ng'osika amakulu ago ng'ofumiitiriza yessala eyo nabbi gye yasomesa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nze Allah yampa amaaso, nze Allah
yampa omutima gwange tekuli bituli mubawulira balajja n'omwana alina ekituli ku mutima bamutwale India gwe Allah yakusaasira ogwo teguliko kituli bingi byonna obulamu bwaffe bw'oba ogenda eri mu kaabuyonjo gwe weegendeza waliwo ewakyafu n'oteekawo eriyo Allah gwe yagezesanga ye bw'aba agenzaawo gwe weegendereza n'oteeka ekigere yalina kuteekawo mikono nga talina magulu mikono gy'alina otutuuzaawo ng'agenda eyo okumala ekyetaago ate gye emikono nga gy'alina era okuliisa kati buli wosoma suratu al-Fatiha buli sala ebyengera bya Allah bingi tetusobola kubimalayo sikanga amakulu ago nga Allah omutendereza al-Fatiha togiyitako buyisi nga kikwate nti kuva buto wagikwata nedda ebyengera bingi Allah byakoze ki byatuwadde byetulina oluusi ofuna ekyemisana ekyeggulu eryakinoonya nga tewali eryatayogera nga naye ayagala n'agira emimwa naye nga ebigambo tebisobola nga gwoyogera kati al-Fatiha ofuna omukwano ogwo okwagala Allah buli bw'ogisoma alhamdulillahi rabbil alamin nawe olimu ebyo ebitonde Allah byalera byawe ebyengera bye bingi byetasobola kubala Ar-Rahman Ar-Rahim Allah omusaasizi ow'ekisa ekingi musaasizi naye alina okusaasira okwa yawmal qiyama nga kwabo bokka bali musinkana nga balina tawhid wano ku nsi asaasira bonna abamuvuma ne bamugamba ozaala n'abagamba siza ne bamugamba ozaala n'abawa omusanga asula mu kalina ng'avuga emmotoka ennene naye ng'avumye Allah n'amugamba nze nkola kino n'amugamba olimba Allah n'abagabirira ensi terina kyeri abawa kati okusaasira kwa Allah aya buli bw'ogisoma ofuna arraja oba n'essuubi eddene eri Allah nti nange Allah ajja kunsaasira mpejjana kati aya ekujja mu bibinja ebyabula bakhawariji bo bagati wali kusaasira kwa Allah oli bw'akola ezambi otaliva mu muliro kati buli bw'osoma aya yosika amakulu ago n'ogaa nti Allah nga ajja kunsaasira nange nja kubaako mu firdausi nange nja kuyingira ejjana ya Allah Ar-Rahman Allah musaasizi nja gikola ki ajingira buli bw'osoma al-Fatiha Maliki yawmiddin omufuzi w'olunaku lw'enkomerero yawmuddin ad-din lunaku olw'okubala n'okusasula era agamu ku mannya ga Allah bamuyita ad-Dayyan Allah yali yayita mu hadithi entuufu agenda kugamba yawma al-qiyama hadithi ibn Abbas ana al-maliku ana ad-Dayyan linnya lya Allah era osobola otuuma omwana Abdu ad-Dayyan linnya mannya ga Allah erinywevu ad-Dayyan agenda okubala n'okusasula abaddu kati olwo olunaku lwakusasula omufuzi w'olunaku olwo Allah agenda kukwata ensi yonna n'eggulu byonna ensi 7 n'amagulu 7 abiteeke mu mukono gwe ogwa ddyo abinyenye nabbi yali ku kituuti n'anyeenya baali bamanya agenda kugwa nga baagala kikwata nga Ibn Abbas watunyumiza baali bamanya agenda kugwa Allah agenda kubinyenya byonna ensi 7 n'amagulu 7 byonna abinyenye agambe aina mulukul ardh baliwo abafuzi b'ensi abaali abafuzi ba presidenti baani bonna abaali ab'ebityo baliwa ana al-maliku nze mufuzi ana ad-Dayyan nze agenda okusasula abaddu nze ngenda okubabala Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku olwo ng'ebitonde byonna tewali kisobola kuddamu malayika zonna zisirise bannabbi bonna abantu bonna teri ayinza kuvaamu kigambo olwo olunaku Allah lwagenda okusasulirako abaddu nga teri ayinza kwogera amanyira Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab aya bwe yagituukako yagamba yatuvumya bannabbidaa anti yabagamba tetusaba tetugenda mu mawuledi kusitula nnabbi kubanga naye agenda tuuka nga tasobola kwogera okujja nga Allah amaze kukola ki obufuzi bwonna bwa Allah yalina ossabwa kati abamu ne bagamba nti avumye nnabbi akoze kino ng'ate nnabbi olwo tekumukakanya kyekitiibwa naye muki muntu tewali agenda kubayogera obufuzi bwonna bwa Allah yalina ossabwa kati aya buli bw'ogisoma ofuna okutya Allah otya Allah wange mujeemera ntya alina obufuzi obwo bwonna nze
atalina bwe yenkana akanyinkuli wana akanyinkuli nze akatono bwe nti njemere Allah ofuna okutya lwakuba ebyo byonna tulina bigatta bisatu bwe wabaawo ekisingako enzikiriza eyinza okwonooneka bw'otwala ekyokutya obuti omaliriza ate ogudde mu bakhawariji kati olina okubigatta osuubira okusaasira kwa Allah ate otya ebibonerezo byo obibalansinge bw'osussaako kimu oyinza omaliriza nga obusiraamu bugenzeeko kutya buti bw'oga nti kutya kwokka gwe tolinaayo essuubi omaliriza oga nti bibonerezo Allah ajja kutubonereza wakyali kino obivaako ebyokkola ate omaliriza nga olina essuubi Allah musaasizi omaliriza era obivuddeko ni Allah ajja tusaasira nga tolinaamu wadde kutya essala ozireka oga ye Allah ajja tusaasira nga baki bamurujia ne bw'otakola Allah ajja kusaasira ekisa kya Allah kinene oba tosadde oba ozimbye essabo Allah musaasizi kati bw'otabibalansinga okola ki oyonoona olina okubyegendereza okutyanga weekuli ate olina neki n'essuubi nti Allah wange ajja kumpa ejjana naye nga Allah w'omutya tomujeemera bw'oyagala kuwa ejjana kuteeka amateeka ge muki mu nkola ge yakulaga wekitiibwa Allah tabaraka wa taala kati buli sala tubisika osika omukwano ogwo ogwa Allah osike okuba n'essuubi eddene nti Allah nga ajja kumpa ejjana ate omutya Allah tanteeka mu muliro sijja mmujeemera siyinza kukola shiriki Allah wange alina omuliro ye nannyini buyinza yalina obufuzi bwonna yalina ebiragiro byonna kati siyinza kumujeemera kukola shiriki Allah tamwagala buli swala ng'osoma al-Fatiha agamakulu gakomawo tetugiyitako buyisi wabula tusoma nga gamakulu gakola ki gakomawo buli swala tugambye ekitono nnyo bw'oba oli mujjumbizo wa sunna emirundi 4 ng'osomani al-Fatiha kale bwe giba mitono ng'osadde ez'etteeka emirundi 17 osoma al-Fatiha agamakulu bwe gaba mu bulamu bw'omuntu aba atuuse ku ddaala ddene mu aqida wabanga buli swala bw'atyo biizinillah aqida tesobola kumalayo ffenna gamba naye mbutuufu obaako eddaala lyokoze eki bw'oweetegereza al-Fatiha eyo olwetegereza olulungi kuba eyitibwa ummul Qur'an maama wa Qur'an amateeka gonna agali eno gaafunzibwa mu ssuula eyo kati bwe tugisoma ensoma eyo ey'okuyimirira ku aya y'esswala eyo enyuma esswala ennungi eyo Allah gy'ayagala tayagala yakugira eno y'abakadde baffe al-Fatiha ze baasomanga ogiwulira alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin amin ez'abakadde baffe sizo ezo Allah zayagala nabbi ze yasomesera ezo mwaziwulyako mu dduwa seka Abdul Samad ezo dduwa gwe wazisanga oba ziwulya buulizi chairman bano bayinza okuba nga bazimanyi ne talawezo we bazigiranga waliwo yangambako ndi mwe temusadde talawu yammwe nga gatawuya zaabwe tizo zaaliga za mulembe bujja okusaala ne bakusiba ebikwanso mbeeramuko okuzanyaawo misaalo baagiranga emisaalo ne bakusibako ogenda okuvaawo omusaalo situka nagwo kati nga bagabiriza talawu yammwe temulaba etalawuya sajja basaalanga nga talawuya zinyuma Allahu akbar Allah tusaasire kakati al-Fatiha ennungi ab'ebitiibwa nga tusika amakulu ago bw'okimala ebyo omukwano ogwo n'okutya Allah n'okuba n'essuubi gyali byonna ebyo olina bigatta tobaako kyota n'ogamba nti iyyaka na'budu ez'amanyi bagamba nno z'empagi za ibaada ey'okumutima mutima guno kuba ebyo byetwogedde byonna bya ku mutima okwagala okuba n'essuubi okutya byonna bya ku mutima bw'omala ebyo byonna n'omugamba iyyaka na'budu kwebyo byonna Allah tukusinza bwe tutyo tukusinza n'omukwano n'okutya n'okuba n'essuubi gy'oli Allah ntujja tuwa ebyengera bwe tuwe tukusinza Allah gwe byonna ng'omaze byogera wano by'okulembeza bw'omala okubyogera n'ogamba nti iyyaka na'budu ebyo nno kyetaaga abyogera nga w'amazima nga kituufu talinayo irizi nga ddala kyayogera kyekyo kati n'essuula etutereeza obulamu bwaffe toyinza gisoma bwotyo n'osigaza essabo toyinza gisoma bwotyo n'ogenda kulumbera wallahi tekisoboka kujjako ng'oli kuba n'abagisoma obusomi
bafunire kama basa naye oba ogisomesoma eyo nabbi gye yasomesa toyinza kugenda ku mukolo gwa kwalula balongo tekisoboka ekisoboka iyyaka na'budu ebyo byonna byani bya Allah gwe tusinza kati ebisatu n'ekitundu ebisembeyo bya muddu subhanallah obudde bwagize dda soke twaziine tuwumbewumbe mbadde njagadde nnyo essuulo gimalayo nenda obudde butukutte الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك نعبد وإياك نستعين الاستعانة وبو سبا obuyambi okuva eri Allah akuyambeko buli kyonna kyokola Allah we yakuyamba tolaba ne ssala omwazinyi bwagamba nti hayya ala ssala tugamba la hawla wala quwwata illa billah alhawlu kwe kukyuka okuva mu mbeera okudda mu ndala Allah yakusaasira bangi nga basobola okwaziina n'asigala waawo kaluddo ke kuki nga tavuddeewo naye nga masjidi emuli awo kumpi abamu babeera na mu lujja naye nga tagendamu Allah yakusaasira Allah gw'osaba okuyambako isti'aana kuba tolina kyosobola oli munafu omuddu munafu kyonna kyakola Allah yaba amukoze eki eyo aya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bwe yagisomanga ebiseera ebisinga yagambanga erina ebintu bibiri ekuleetera okukola ku lwa Allah ikhlas n'ekujjamu n'okweraga takabbur buli bw'ogisoma buli sala ekujjamu okweraga kuba ogambye nti iyyaka na'budu gwegwe tusinzaani Allah gwegwe tusinza ffenna sinze siri omu kati ate wakyoba weeraga tusigwe omu asinze eri abasinza baki bangi bwe kuba kusaala sigwe wekka gwasaala gye bali abaddu abasaala bali eri ebitonde bya Allah nga malayika nga zisaala eri awo ku sujuudu ruku
kati lwaki oba weeraga nti osaala nnyo buli bw'osoma aya eyo kujjamu okukola ki bw'okuba kuwaayo si gwe owaayo wekka abaddu gye bali abawaayo ozimbye omuzikiti eriyo abazimbye emizikiti okoze mulimu gwonna gw'okoze eriyo abakola ki abakusinga ofunye ku irimu tewesulira ku bantu eriyo abalina irimu gy'otalina eriyo abalina irimu abanene kati omuntu teyeeragalwa n'omulimu gwonna gw'oyinza okulowooza teweeraga buli bw'osoma aya eyo si gwa kino oli musomi wa Qur'an eriyo abasomi ba Qur'an abanene gye bali si gwasinga wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah gogo tusaba otuyambeko ekujjamu takabburu kubanga otegedde naawe teweemalirira olina kuyambako ku byokola naawe tolina kyoli buli kyonna kyokole olina yakola ki akuyambako Allah yakuyamba n'osobola bwe kuba kwogera nga yasazeewo emimwa agiziba n'otaddamu kwogera kati tolina oba togenda kweragira ku bantu ate era ogenda kulongoosa okole ku lulwe Allah subhanahu wa ta'ala ebyo sheekhe yabikatirizanga nnyo sheekhe al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Allah amusaasire sheekhe oyo asaasire sheekhe oyo atugatte nabo kwano gwe tulina wallahi tubaagala nnyo basheekhe abo abanene baleka ilimu ennene egasa umma Allah abasaasire abagale naffe atwagale w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugatte nabo amanyi abo abanene ekiyinza otugatta nabo mukwano wabula okubatuuka si kyangu abo kuffe tewali ayinza batuuka abo omanyi abanene naye ekiyinza otugatta nabo ki mukwano nakubasabira Allah basase tetubavuma osaasira wallahi ababavuma buli wowulira ku mannya gaabwe eri abantu ebitonde nga bwe bityo gwe mulimu gwabwe naawulira nga sheekh oyo naavuma nakkakkanya naawulira ibn al-Qayyim naavuma naawulira Muhammad ibn Abdul Wahhab naavuma abatogenda kubatuuka wallahi emirimu gye baakola eminene kigenda okugatta nabo muki mukwano kumwagala wallahi ng'owulira ekitiibwa ekyo obulungi obwo bw'oyogera ku sheekhe ng'oyo Ibn Taymiyyah Ahmad ibn Abdul Halim n'oyogera ku muyizi we Ibn al-Qayyim essanyu ly'owulira kyekijja tugatta nabo n'okutambulira kwebyo nabo bye baatusomesa ku buluŋŋamu obwo bwe bajja ku balongoofu abaatukulembera naye okubavuma bal oba abamanyi abo Allah olw'emirimu gyabwe obutaagala giggwewo abaterawo eyo embeera amanyi baakyogera bangi ekyo nti omuntu buli bwalongoosa Allah oluusi amuterawo embeera n'afa asigale nga mizaani ye kyagendako emirimu emirungi kuba kati oyo oba ovuma waaki buli w'omuvuma oba omuzimbira mirimu mirungi mpeera ze azitwala Sheikh al-Islam ovuma waaki oyo Muhammad ibn Abdul Wahhab tawhidi gwe yasomesa obulamu bwe bwonna myaka 91 ng'ali mu kusomesa tawhidi kati oyo ovuma waaki oyi mu kuzimba mizaani ye ey'ebirungi akuggyako birungi byo oba olina obutono tolina kyokoze mu kusomesa tawhidi mu kusaasanya tawhidi sheekhe yamala obulamu bwe bwonna ng'asomesa ki kati ovume bavubuka gye bali emisiri abo abavuma abo okusoma beyita ekibiina ky'abasiraamu ekyawakati abo batuvuma tetufunye ebivumo byabwe bingi waliwo yampeerezaako nyingirawo ku mukutu gwabwe okwo wallahi nga kuli ebivumo waliwo bye banteerako ebinene bye banvuma naye almuhimu ffe baalivumye ffe basajja batte tulina kye tuli naye kati odde ku Muhammad ibn Abdul Wahhab oyo ovuma baalikomye ku ffe basajja battu tetulina kye tukola ki naye ovume Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ojerege Wahabi bwetayagala nabbi Allah gwe yawa abaana okulaga omukwano gwe abaana be bonna yabatuma mannya gani ga famire ya nabbi okujjako omwana omu Abdul Aziz naye abasigadde bonna n'omuwala Allah gwe yamuwa Fatima n'amutuma Fatima Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ng'oddako oyo ovuma wallahi ogenda yimirira otya mu maaso ga Allah abantu abo tebatya wallahi tebalina mitima gitya ogenda yimirira otya mu maaso ga Allah nga gwe wali ovuma sheekh oyo yasomesa tawhidi n'awandiika ebitabo ebingi ebya tawhidi n'alwanirira tawhidi obulamu bwe bwonna n'asibwa n'akubwa ne bamuwaŋŋangusa tolina khidima gy'okoze mu tawhidi n'ovuma oyo wallahi bavubuka gye bali ku mitimbagana babiriko mubalaba babeera okubavuma ne kuno batugoberera oluusi babeerako
nakuzondoza basirise ne bavuma naffe bavumye babeera kubeera okujeregererako naye ne bava okwo ne bajerega basheekha abanene abaweereza umma obulamu bwawe bwonna nga umma kyebajulirako tibafiira ku tawhid bafa nga bali mu kuweereza tawhid kusomesa gwe noddako n'ovuma n'olaba nga bantu bakujeregwa wallahi obuliddwa boojeregodde ku abo abanene tusaba Allah tutaase emitima egifaananako bwe gityo egirwalampa emibiri gy'abamanyi abo busagwa butwa tomalaga mwerijjako mujerega wadde oli mujerezi tomalaga erijja ku bamanyi nga abo abanene abawaayo obulamu bwabwe okuweereza ki umma. Surat al-Fatiha tujja maliriza ekitundu ekisembayo kirimuko ku by'okuyiga mu bufunze tujja bifunza insha Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wafaqakumullahu tabarak wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yarda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.